What's wrong? You guys feeling you? I'll be back. I'm ready for that. Anja kweronda banna. Emitendera yonna twagigobera. Kiyinza buteeno. Era n'enkizuula nti siriimu muganda wange akaggwera. Akalulu wa box. Kale nawe jabana. Elisa John. Ero eja eriawo. Zaidi ya ofisi. Hello, mwina mwana. Mama. Mpaka sawa 10 lwakuba naye n'omukyala anazaala ebisa bimuluma siri mulonzi ndi administrator wa elections ninda bulinzi sawa babale awangula mukama wange badde mugaye kwegamba nze kubya there's nothing I can tell you. I want to emphasize that we must have peaceful elections. This business of harassing people, don't give me your bite, let me give you the bite. Okay? That's how I work with press. This business of fighting in election must stop, because at the end of the day, we are the same people. That's why I've moved with the council, Sebufu of NUP. We go station by station. Where there's a problem, let's handle. As NRM, we are a peaceful party. We don't want anyone to taint us. And when we win smooth. Like we are winning this one, hands down. With you. I want to see maybe you had to go with Dale. I want to look for him. You had to go with Dale. Actually, they were. Omubaka yatuuse dda ali nambezze wano ebutatuka yemujjanuka kalunga wetuli Nambi oye alla kulembere Fire ali mu black.
No, let the interview be done from. Media twagala okubeebaza bannaye mukozi omulimu munene nnyo. Kamera ye erabisizza ababbi b'obululu. Kamera zammwe mwebale, twagala kubeebaza media houses zonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti ekintu kino from day one mubadde naffe. Mwenna twagala kubeebaza ne mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate mbasaba tulemezeemu mpaka kumaliriza kalulu. Tulemezeemu mpaka Makerere, kuba ne Makerere waliwo akakodyo. Abayaye bano engeri gye baatutte ekintu kino mu Makerere bataddeko n'ogukomera ogunene. Kakati nawo waliwo akakodyo nti bonna bwe baba baagala okukangiramu bwe bati oyagala okuleekaanira bajja kunyiga naye oluzungu lujja kunta 2 akalulu ka sweet cake. Ogenza kulonda? Ngenze kukasula lingi nti nzaalibwa wano nkulidde wano abantu bonna abali ku ballot paper abantu babamanyi kyokola leero nabajooze netekako naggaali of course ebitongole ebikuuma ddembe tulabye abantu abali mbibombola byesirabanga nako emambo ogireetera ki mu by election eno constituency y'abantu bakkakkamu kubanga mulimu amadiini gasibuka wano mulimu bali ababahayi tempo omukubo yoono kakati mulimu bannaffe abasiraamu wano wenyini wetulondera mulimu abalokole abantu bakkakkamu naye oleetera ki emmamba kutiisatiisa so ebitongole ebikuuma ddembe baleese ne baradisi besirabangako kasanko baŋŋamire kasanko omukulu oyo baŋŋaye nti mwali yeegiriisa adde eri abantu batidde nnyo babatiisizza nnyo naye naffe tugenda kudda ku mulamwa gumu kuddayo ate kukunga abantu bajje Nkuba ki gy'ogambye gy'oleese empya? gaasi ebimoroka bigwetiiye bibuldoza baleese mamba zonna bazimazeeyo ensonga lwaki naddala abakyala kubanga abakyala ke kalulu kange mukimanyi bulungi nnyo wano akalulu akange kayimiriddewo ku bakyala ate mambi omukyala ye muntu asinga okutya batya mangu era mbasanze beggalidde mu mayumba nyina olutalo olw'okuva wano ate nzireko mu mayumba ngende nga mbakoonako nzigi zaabwe mbagende nti mujje mukole ki mulonde ekyokubiri abaana bange abageto bato bange bangi abaana abo bano abakuuma ddembe olubatunulako bwe bati babalowooza bazziba misango bankubiddeko nga poliisi zanise okujjula buli wamu wonna mu geto abaana bonna beekwese tebasobodde kujja kulonda lwa intimidation bakoze akakodyo k'okutiisa naye ngendayo tujja kukola ekisoboka abantu baffe baveeyo abakyala n'abavubuka bayinyigire mu kalulu kano sweet cake nteeka okuwanika ebbango oli omwami waliwo omwami yagamba nti ne bwozina essaawa 20 naye mugamba nti naye ne bwazina essaawa 40 kawempe ey'amambo katalina gy'agenda giraza eno ya Baker, Head of Missions of Global Election Observation Missions. Akalulu twakalondodde okuviira ddala emabega okugeza tubaddeyo nga basimbula emmotoka ezitambuza obululu okutwala mu bifo ebyenjawulo mu Kawempe North. Bwe tuvuddeyo ne tujja ku polling stations bazikuddewo nga tulaba mu bifo ebisinga tubadde e Kazo, tubadde ku Biraali, tubadde e Kanyanya, tubadde Komambuga. So at least gye tubadde yonna ekisooka abantu bazze mu bungi bajjumbidde okulonda. Ekyokubiri tewannabaawo kavuyo konna nti oba bano bokisi bagikoze noba bakoze kino. So kabadde kakyatambudde bulungi era abantu bakajjumbidde mu bungi. Yes. Amanya nze Walusimbi Baker nga akulidde mission zeno abazze okulondoola ebyobululu wano mu Kawempe North by elections.
okuva mu kibiina oba mu organisation ya Global Election Observation Missions. That was just in this spring. Kuba Mwami Joel kyalina okumanya nti ne bw'obeera ng'oli leader of opposition nga newankubadde olina police tolina gikozesanga bw'oyagala kubanga ekyabadde olunaku lw'eggulo kyalaze just obujoozi n'enkuzi bwembi ey'omuntu kuba tasobola talina gundi yonna gy'atulaga nti yabadde ayina bwe yakutte n'obulu tewadde na muntu yenna gwe yakutte n'akalulu naye gojjeeko ekyo akalulu kano tukatambuliddemu ebbanga lino lyonna n'ebbanga lino lyonna libadde ndabye nga wabaddewo obukkakkamu NRM tubadde ne rally nga 12 wano Prime Minister abadde ne rally 9 tulina rally endala gye twalinayo wali eya Museveni awooma eri Kawempe ku 5 twadde ne rally endala ennene ennyo wano ku Mbogo ne President naye tetubaddeewo wetukubaganidde clashing between political parties, political party prayers. Ekyo no kikulu nnyo abantu okumanya nti newankubadde muyinza okubanga muvuganya mwine mwino kimanya nti candidate omu yekka yayitamu kati bali 10 naye era omu yajja okuyitamu. Ekisooka abantu balina okukimanya nti eggwanga lyaffe tetulina walla we tusobola kulaga singa tulyonoona naye ekyonoona eggwanga si kinene ebigambo bye twogera engeri gye tweyisaamu. So kikulu nnyo political party prayers ab'enjawulo bapresidents b'ebibiina ab'enjawulo okusaba emirembe okwogera emirembe. Ekyala political parties zirina okumanya tulina etteeka eritufuga. Nze chairman akulira ebibiina mu Uganda political parties and organizations zonna, chairman of the National Consultative Forum. Era olwakyo vola ndi wano ng'omutunuulizi okusinga nga chairman wa NRM ndi wano nga observer olw'ensonga nze chairman akulira ebibiina byonna mu Uganda. N'ebibiina byonna mu Uganda tulina etteeka eritufuga lye tuta code of conduct. Ekibiina kyonna ekinaaba tekyeyisiza bulungi tusobola okurecommendinga ekibiina ekyo okuwanduukululwa mu byobufuzi bw'eggwanga lyaffe kubanga n'eggwanga tulina limu. Omuntu yenna alowooza okulitabangula tetusobola kudduka wano ffenna n'abaana baffe ne bazzukulu baffe ne bajjajja baffe ne basenga baffe. Omuntu yenna ekintu ky'ogenda okukola kimanye nti okikola naye okikola abazzukulu bali wano abaana bo bali wano abaana bakulaba ate n'ekirala okosa eggwanga lyaffe. So kikulu nnyo okumanya nti tuli mu nsi gye tutasobola kubanga ffenna tuwagira ekibiina kimu. Tuli mu nsi gye tutasobola kubanga ffenna tuli ba ddiini emu tetuli baggwanga limu as in tribe naye tuli baggwanga limu as Ugandans. So njagala okubakowoola mwenna okumanya nti this a country ffenna gye twetaaga okontributingako emirembe gyayo ebyo twogera engeri gye tweyisaamu oba oli muvubuka oba oli mwana oba oli mukadde olina okumanya nti erino eggwanga lyaffe ffenna ayo tulina okukuuma emirembe. Mu kirokole entambuddeko Kanyanya nga sinalabawo nnyo ffujjo. Nsaba abantu bakuuma emirembe, nsaba abantu bamanye nti kano kalulu kyekikayisa akalulu kwe kubanga baga nti awangula yakola ki yakatwala abantu beesalirawo gwe baagala. Temuli sirabyewo nakubba sirabyewo kimpozi nga kunajja luvannyuma naye nga tubadde tukyali bulungi sofa. Haji Rashid Bale, omwami wa Hajat Namfarida, nga candidate wa NRM mu kalulu kana ka Kawempe North by election. Kyensobola okwogera nkakasa nti abantu bangi mu kiseera kino bamaze okulonda ffe wetulondedde nange mwenyini maliriza okulonda akange. Ndi mugumu era ndi mumativu ku bantu engeri gye tubayiseemu n'engeri gye batusuubiza n'engeri gye batwaniriza. Nina obumativu n'obukakafu nti tewaliwo kirala kisobola kuva mu kalulu kano okugyako obuwanguzi. Njagala kugamba nti tulinze bulinzi
essaawa entono ezisigaddeyo okukakasa nti abantu ba Kawempe North kye baagala bakifunye, kubanga mu ngeri ey'olwatu n'essanyu lye boolesa batulaze nti baagala omubaka ku luno obw'obuweereza bono engeri gye balina ebitundu byabwe ebya gaazi ebingi bagiyita parapase, nti bakooye parapase. Kale tuli bakakafu nti balonze omubaka gwe beegwanyiza. Emivuyo gyonna mu kalulu kano era nsaba banna byakwerinda bonna bangi bavudde mu bibinja ebyenjawulo mu byokwerinda okugezaako okukuuma eddembe lyaffe n'obulamu bwaffe n'ebintu byaffe. So mbakubiriza babeere nti bakuuma eddembe ly'abalonzi bonna n'okubeera nti babafuula bagumu okuvaayo balonde. So ffe tubeetaagisa because abantu bwe banaatya tebajja kuvaayo kulonda ate nga twagala balonde. N'ekirala munsabireko bannange, munsabireko emikisa naddala mu abantu nuzzaamu kamera, munsabireko, please pray for me. N'okusingira ddala bannakawempe North, ndi wano Mbogo Primary Playground wennondedde ku makya ga leero ssaawa nga 4:30 zigenda mu 5. Mbakubiriza mwenna okuvaayo mu bungi naddala banna NRM mwenna abali mu yellow books nga muli emitwalo 26 nga tumanyi nti singa muvaayo ne mulonda akalulu kano tuteeka kukasinga, then tuteekwa kwongerezaako bwongereza abantu abalala bonna mu segments oba mu groups oba mu bibinja bye twasinkanye ebyenjawulo. Bannange njagala okubagamba nti campaign bwe zaatandika twanoonya akalulu kano nga ffe tukozesa nnyo enkola eyanju ku nju emisana n'ekiro nga tusiŋŋaana abantu mu maka gaabwe ne ku mirimu gyabwe. Bwe twamala ne tusiŋŋaana abantu abasangibwa nga baawamu nga bw'onoolaba aba taxi, aba booda, aba Nekola Jange, tetulina gwe twasosola, bonna twabakola ki? Twabasinkana mu kugezaako okubategeeza olutabaalo luno n'okusinkana abakulembeze abakulembera amadiini, abakulembera amawanga n'abakulembeze bonna ab'engeri ez'enjawulo. Twakozesa nnyo ne media, especially social media, okulaba nti tunoonya akalulu kano. Tuli bagumu nga tusinziira mu yellow books zaffe ez'NRM nti singa emitwalo 26 bakuba akalulu kano ne bwe tunaafunako ettundutundu nga lya mitwalo 2 tujja 10 oba kale 2 tujja kusobola okuwangula akalulu kano. Tujja kuba twetaagisa kwongerezaako bwongereza naye nga tulina kye bayita block vote. Plan One more honorable this side. One more honorable here. Honorable here. Honorable. Honorable Chusaken. Can I get an umbrella? Yes. Arrest
any unlikely event, which was the feedback by the very focused. So we want to give them a look at some workers to my voters. But most importantly, according to the report, the post-2021 election report, we were able to see where our major weaknesses were. The late Honorable Senyirinya won with 44,000 votes, and yet members of NRM in our yellow book that make the whole of Kawempe division are over 50,000. What did that show us? We needed to do a lot of work within our members of NRM that are registered in our yellow books. That is exactly what we have done. We have lobbied them. We have many had issues of intimidation. You know what happened in 2021. Whoever is not holding the camera, don't come into a police station. Whoever is not holding the era naye ebyo nyinza obutabyogerako kati abanange bekikwatako be banabyogerako okunsinga naye bo bwe balowooza nti balina kye baagala okukola balina okulowooza nti ate naffe kyetwagala okukola akalulu kaffe tukanoonyeza mu bwenkanya mu mazima era nga tulina essuubi nti akalulu kaffe tujja kafuna nga katonda bwatutegekedde twetaganya okulonda kubanga kati olaba era polling stations bwe zigguddewo abantu bajjumbidde era batandise okujja okulonda of course tumanyi nti by elections zino zitera okubeera n'okusongozebwa nti abantu bazijjumbira naye bazijjumbira tebatera nnyo okuzijjumbira oluusi weesanga nti oba abantu abalonzi balinga 2,000 nosanga nga baliwo nga banga half of the number oba even quarter of the number tukisanza nnyo mu by elections naye katubeere n'okukkiriza nti eno by election ey'ekawempe tunasobola okufuna abalonzi abangi olw'okuba nti tugezezaako bakunga obulungi batugambye nti mwagudde mu okugenda n'otandika oyingire otomera ennyumba z'abantu oyingira mu maka ga munno nga takuyise sirowooza nti kiba kyabwenkanya senga tukeera ku makya ne tugenda ne tutandika okugenda ne tutomera butomezi amayumba g'abantu zedoza tekiba kyabuvunaanyizibwa so okugonookera ku makya toyina kaadi ekulaga nti oweereddwa obuyinza ojja oyaza amaka g'omuntu toli wa poliisi lwaki ogojja kuyingirira abantu so nze ndoza tekyabadde kyabuvunaanyizibwa naye wakati mu byonna bayagadde kibeere bwe kiti kyomukisa ekisinga okwewuunyisa mu byonna kwe kubeera nti bannaffe aba opposition ndowooza batandise nabo okukiraba nti abantu ndowooza bakooye okulimbibwa kakati mu kutya okwo ndowooza ne batandika okubeera nga buli muntu yenna yenna bamutunuulira ng'agenda okubba obulu naye ngaebyo si kye tuliko omulimu gwaffe tugukoze campaign tugikoze era oluvannyuma twegattibwako n'owekitiibwa Nabbanja naye najja n'atukwasizaako baminisita ne bajja ne batukwasizaako buli omu yenna abami ba paalamenti abakulembeze b'omu kitundu tukoledde wamu so nze nzikiriza nti omulimu gwaffe gwe tugukoze n'olwekyo oli agamba nti obululu tubadde tubutiikinga ye nga tubugyeewa ng'ate electoral commission ebuleeta ku makya so ebyo byonna byakwekwasa nakunoonya byakugezaako kwekubira mbuuzi tayamba ekyatuuseko ate era nga nemutukulu bakyali bangi abajja tulina okukkiriza nti katonda agenda kubeera ku ludda lwaffe kubanga omulimu gwaffe tugezezaako okugukola tugezezaako okulaba nga tunoonya akalulu kano
bwe kiba kisiko tukikabadde bulungi tugezezzaako okukabala ne tugonza ettaka so nzikiriza nti abantu batandise okutegeera nti okulonda gavumenti eri mu buyinza kyekisobola okubakolera okubatuusaako services. Kampeyini yaffe eno tugikoze mu nnaku zonna ezatuweebwa ng'essira tusinga kuliteeka mu ebyo ebikwata ku bantu ebibaluma ebibakwatako essira yaffe wetusinza okugiteeka era njagala nnyo okwebaza president olwa engeri gyatulambiseemu n'engeri gyabadde atugayidinga mu kampeyini eno era njagala okukkiriza nti abantu baffe bonna betusobodde okutuukako betusobodde okuyitamu ensonga zaabwe tusobodde okuzitwala nga nkulu zebabadde baraisinga naye ate wakati mu byonna tetuyinza kuteebaza n'ebyo gavumenti byesobodde okukolera abantu mu kitundu kino kubanga ebisinga ku byo naddala ekikwata ku nsawo y'omuntu wa bulijjo ekya ssente za pdf pulezidenti olwedde abakakasizza abantu baffe nti kati bano abali mu bibuga agenda ssente kuzijja ku muluka zibeere nga zikolera ku byalo kakati bw'obeera ng'olina omukulembeze oba ng'olina gavumenti efa ku bantu mu mbeera bwetyo siraba tewali nsonga lwaki abantu baffe babuzaabuzibwa ate balonda abatagenda kubayamba abagenda okudda mu kuwakanya gavumenti n'olwekyo tulina okukkiriza nti abantu b'e Kawempe bagenda kulonda NRM kubanga yegenda okukola n'abantu ba bulijjo yegenda okubayamba okubatuusaako services ekisanja bwe kinaggwerako tusuubira nti ebyo ebyasuubizibwa mu bantu b'e Kawempe bijja kuba bituukiriziddwa era njagala okwebaza Katonda nti atutuusizza ku lunaku luno olwaleero tubadde tulinda